Alright, nga tannaba kusimbula agenda mu kisaawe ky'ewankulukuku olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president w'ekibiina kya National Unity Platform ate nga yakikwatidde bendera mu kifo ky'omukulembeze w'eggwanga asoose kukyalako wali eri Emmengo. Yes, Bobi Wine akyaddeko Emmengo and of course ne bafunamu akafubo ne owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Olunaku olwaleero the fact that agenda kubeera ali mu Lubaga is it ali mu Lubaga ate nga amakanda oba olubiri oba Mmengo Bulange Mmengo esangibwa mu Lubaga kibadde kyetaagisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okukyalako Emmengo nga tannaba kwolekera ogenda ewankulukuku. Ekisaawe kyagenda okuba mu Lwale it's believed nti nakyo kya Bwakabaka bwa Buganda. Gwe ssebo banyaba ndaba tambuza video. Kola ki? Tambuza video. Njagala nkulage ekibadde Emmengo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'atuuse afunyemu akafubo ne Katikkiro Charles Peter Mayiga akatakkirizibwamu bannamawulire era ne boogera ne bawayawayamu ne bateesa bye tutategedde naye ng'ensonga zibabaddeko I strongly believe nsonga za kulabanga eggwanga Uganda litebenkera. Just a few days ago omu kuba Sumba Father Sekabira yakwatibwa e Masaka eyo ate nga yawava Katikkiro Charles Peter Mayiga. Katikkiro ono yennyini just a few weeks ago yavaayo n'ateeka ekiwandiiko ku kibanja kye kya Facebook ng'akondeminga abakuumaddembe engeri gye bayisaamu bannabyabufuzi mu biseera ebya campaign. Wano yabategeeza nti Lwale tebanga ekereziya nti abantu bagenda peacefully. N'abategeeza nti Lwale ziba excitement. Muyina okubaamu that excitement element. So wova n'otandika okukuba abantu abazze mu ssanyu okuwuliriza ebigambo by'omukulembeze waabwe then it loses meaning nti campaigns. Olunaku olwaleero bw'atyo akiiseeko Emmengo okufuna ku mikisa gy'abajjajjaabe. Mu bufubuze ffenna tukimanyi nti Katikkiro yabeera kabaka w'ebweru. Oba oli awo Ssaabasajja Kabaka alina obubaka bw'atisse Katikkiro n'abuwa agenda abuwe omwana w'embogo Kyagulanyi Ssentamu Robert. Mitembo kati kankulage ekibadde Emmengo nga Kyagulanyi atuuse. Tukomewo tovaawo. Alright, nwanyi nnyo okulaba nga nfuna access okutuusa munda awo wembadde ewabadde eddakiika nga 3 zemazeeyo teziweze 3 zibadde nga 2 yagadde kulaga ku ka footage ako nga president atudde ne Mayiga ne Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa saakaate n'abalala.
Alright, bwekituwe kiri munange nsobodde okufunako access munda ya dakiika emu okulagako president watudde n'owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda, n'embeera nga ate nsobodde okulaga biki ebiri munda mu meeting yadde nga olumaze ofuna access badde ya dakiika emu munange ne baŋŋamba tufulume ng'abamawulire. Alright, mbadde njagala kulaga nti omukulu gyali ali nnyo Ntende balina private meeting gye ng'abakulu n'abakulu bagenze kuteesa ku biki ebirina okukolebwa ate oluvannyuma bagende ku mukolo oguli awo, ku mukolo oguli mu tenti ezo, omukolo oguli mu tenti ezo ogugenda okubeerawo olunaku olwaleero, ate oluvannyuma tweyongereyo na biki ebigenda mu maaso. Kasajja gwogamba omukulu temutuwa ku performance ze anti olaba manager netwasalawo okugaana kulabisa neddoba tolabisiza oba okoledde bantu anti ulira abamu temulabisa okumulabisa bino bya kampeyini bijja kuggwa. mulabisa kiwaani mulabisa kiwaani omuyimbi w'ekiwatula alina oluyimba lumu n'ekitundu alina waya nayo limba mulimba ate mususe oluyimba kyayimba n'agamba tewali budde katulete omuyimbi addako omuyimbi gwaleeta addako akuba ekyo kyekitundu oyimbe ogende Rushere mayiro bina imbe mbusimanya we love you every day nga nawe tokatereza bulungi tekali ku pitch bana mwe tume namwe mutubaleemu ate amagezi ogenze Rushere kati gwe manager ky'obamanya eno tuli mu byabanene biri ebiri siriyasi eno kati manager eno ba big three bono bude ba big three ate byakyuka kati ba big three balala oba ba big three bakuba kiwatu ena kamocha na wasimanyi na kumanyi naye no munaye kankubulireyo gwe fantastic ene ekintu kye mutamanyi tewabangawo kigambo big tutuwulira nze kyenkuliddeko eyo narrative waliwo yagiteeka zokuba tubaulira soka ulire wano kakono ka comment I'm just here when I'm at IV256. I'm just here imagining how Muzei entered this political rally on a song of Yadde Katono Kakanga Emengo okulaba nga ate akyalako embuga ekkuba erifuluma Bulange lino ligende ku ngalabi ziri enjase bagobyemu buli muntu balisibye poliisi erisibye teyagala abantu bajje wabweru wano bajaganye nga balinze pulezidenti waabwe babagobedde wala balisibye okuva wano ku CBS okutuuka ku geeti eyingira olubiri oluguudo luno lwe bayita Kabakanjagala k'olulabe ekkubo balisibye tebaagala muntu n'omu asembera ku geeti ya CBS Mengo babagobyewo bonna bakiriyalinze olw'ensonga baagala kumutwalanga mubbi nga tewali amukubira ku nduulu nga tewali amulabako nga tewali ajaganya ekkubo lyonna balyerudde nga bw'oliraba okuva ku geeti ya Ssaabasajja eyingira CBS 1 Mengo okutuuka ku lubiri lw'Emmengo amanyi oluguudo luno luliko emiziro gy'ebika okuva we lutandikira paka eri balwerudde abantu obalengera bali eri
ogezaako naye engalabi wonna weerula emmotoka tezitambula eziva erubaga ku ddwaliro ne ku kyaki n'eziva eno ku lubaga loodi tezitambula, ekkubo lyonna sibe. Naye nga kyonna kye bagezaako kulaba nti talina bantu bamusemberera kumuwubira, kulaga buwagizi wano eno mu Buganda saako n'eggwanga Uganda lyonna. Yembeera eriwo baganda bange. Njagala okutuusa no okwesaako n'okusiima abo bonna be twatambudde nabo ku lunaku lwa fulaaga wiiki ewedde. Munange fulaaga zafunika ne tulina fulaaga za fulaaga matano wabula we bukakyaga nga tulinawo fulaaga eziwerera ddala 10 ezatandikirako wiiki eno. So mwebale nnyo, mwebalire ddala eza wiiki eno tetunnazimukwasa, bali muzipanga, tugenda